olwali okusomesa ababaka bapya aba Palamenti eyekumi lukomekerezebwa nga kino kikoleddwa ababaka bagundiivu era bamanyi ensonga abadde mu Palamenti ezivuddeko. Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga ng'ayogeddeko ababaka bano abawabudde ku nyambala naddala abakyala okwewala okugwa mu mitawaana. Please dress in a way that will not attract the other side. Sometimes I receive notes from the male members, Madam, please tell that minister she's not sitting properly. You know, we are not able to concentrate. Ensonga eno era eggumiziddwa omubaka omukyala w'Amasindi Jalya Bintu ng'ono amaze mu Palamenti emyaka 20 beddu. Whenever you see a colleague, if in case something is being exposed, write a note. We usually write notes to each other. Write a note and say, Honorable Member, the subject matter is being viewed by everyone. Kadaga era anoganyiza ensonga y'ababaka okweyisa obulungi nga bakiddwa ku mikolo basobole okwewala okuwebula ekitiibwa kyabwe ssaako ne baba nga baliko engendo gye bagenda. There will be 7 sets of instruments to use. So if you are not sure what to use, just make sure that you start with the last. Whatever is at the end here and end here, that's what you start with. And then they will take that one away, you take the next one. Sipiika era awabudde ababaka obutalowooza nti bagudde mu bintu nga n'olwekyo balina okweyiwa mu bamanirenda oba banka beewole omudidi gw'ensimbi. Busy in those things. So please be careful what you get engaged in. Yes, we need money, but borrow. They told us this. The Katuntus here told us, Honorable Katuntus here, and the other members, they told us this. We ignored. Some of them who ignored, you find the pay slip coming with 200 shillings. And I was just at a loss when I saw you people signing here for 200 per annum. Babaka baliko beboogedde. Omusomo gw'olwaleero gutulaze nti olina okusonsaanya ssente zo okusinziira ku byetaagisa needs. Tulina okusaasaanya ssente extravagantly kubanga olina ssente buli wamu olina okuzisaasaanyawo. Empisa mu by'essente.